Waliwo ekifaananyi kitandise okubeera nga kitambuzibwa ku social media. Simanyi oba kino ekifaananyi kipya oba kikadde, naye mu kino eno ekifaananyi kiraganga, ngenda kugamba bwe ntyo, kiraganga Fake Famayika kubanga ali mu kifaananyi kino afaananira ddala Fake Famayika. So kiraganga Fake Famayika ng'ali mu buliri n'omukyala omu eyeyambudde. However, ngenda beera nga clarifyinga ku nsonga y'ekifaananyi kino eno na biki ebigenda okubeera nga biddira, kubanga ekifaananyi kiranga omanyi ng'engeri y'okutiisatiisa, kiraganga ekitiisatiisa Fake Famayika mbu ssaawa yonna akatambi k'obuseegu ke bakwatira ku ekyo ekifaananyi ekiri mu kubeera nga kisatulatinga kagenda kubeera nga kafuluma. Amanya eddoboozi bamutemesa SMX representing straight out SMX media wano entuwa ne updates buli lunaku buli ssaawa story wejjira wetugikoya, naye ng'ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX media mbu story zaffe tuzikonvatinga data waleme kubeera ng'agenda mungi. Ensonga lwaki nfukamira wano ne neebaza ba SMX media subscribers mwebale nnyo mwebale ddala, naawe atanaakubeera ng'osubscribinga oba toyagala kubeera ng'omissing updates naddala nga zino kankusabe bambi osubscribinga wano ku SMX media tojja kubeera ng'omissing updates ndala zonna. Nga bwe nakugambye twatandise okubeera nga tulanga emirimu egy'enjawulo oba obulango kati tubuwelokaminga. Oli wa ddembe okulanga naffe ku SMX media ntukulangira ekintu kyo kyonna kyoyagala tubeere nga tukulangira. Enamba y'essimu ye eri ku screen, ebbeeyi yakutegeeragana. Happy birthday Joel Boo, lunaku lwo leero lwa birthday. Happy birthday Joel Boo, may you live to celebrate more and more years. So madde nkyali ku kifaananyi kya Fake Famayika ekiri mu kubeera nga kisatulatinga. Gamazima ekifaananyi kino eno yonna gye kyavudde kyo kyazzenga omanye ekyokutiisatiisa. Omanyi bino ebintu by'ogamba kasa nina kineno ngenda beera nga nkutiisatiisa oba balinga nga abalina kye baagala okuva wa Fake Famayika, kubanga ekifaananyi kino kiwandiikiddwako mbu akatambi k'obuseegu ka Fake Famayika ssaawa yonna bagenda beera bakata. So engeri gye kizzeemu kizzenga ekitiisatiisa oba nga abalina kye baagala ku Fake Famayika oba nga baagala okuttattanya erinnya lye oba nga abalina intentions endala ez'enjawulo ku Fake Famayika. Kyo kino tekizzenga biri eri byonna nga bwe bijja bibeera. Yes, however much mbu buli releasing ebintu nga bino bibeera bigenda kuttattanya brand y'omuyimbi n'ebisigadde, naye ate kaneeno engeri gye bali mu kubeera nga bakasatulatingamu kalaganga kwegamba kyakuttattanya linnya lya muntu oba kutiisatiisa okitegeera nga oba bayagala ekintu okuva wa Fake Famayika sinti oba singa kubanga babadde bakubita bandibadde batabutte okitegeera, naye kati banene balinga nga abatiisatiisa abalinga abalina kye baagala okitegeera. So ekintu ekitandibadde kirungi, ekintu ekitayinza kubeera nga mpagira kubanga buli lunaku oba buli obuntu binene webitu ebijja birina engeri gye bittamu brand omuntu asigala kyekimu unless ng'omuntu anaavaayo omubanga Fake Famayika kubanga ngamba awo n'omuntu ali mu kino ekifaananyi ng'ali n'omukyala ali bwerere bali mu buliri balinga nga ava okubeera nga balina kye bagenda balinga nga abava oba abalina kye bagenda okubeera nga beekolerawo okusinziira ku mukyala mbu n'ebbeere kwegamba yalikwatako bukwase ng'alaga mbu ali bwereere n'akwatawo awo ku bbeere lireme kubeera nga lirabika. Naye byonna byonna nga bigenda mu maaso akatambi kagenda fuluma tekagenda fuluma, naye ku SMX media ojja beera ng'ofuna updates. Nze nkugambye ekifaananyi kyo kiringa ng'ekitiisatiisa ekintu ekyandibadde kirungi mu music industry kubanga otandika okuttattana brand ng'eya Fake Famayika gamazima obeera omukoledde ddala bubi. Naye updates zonna zigenda kubeera wano ku SMX media. Gwe kyonna okukola kiri kimu kubeera ng'osubscribinga wano ku SMX media ssaawa yonna updates ngenda beera nga nzikulete oba akatamika nafulume oba tekafulume oba ebyo bikadde oba bipya Fake Famayika kyana bayogeddewo oba okuva ku side endala yonna yonna eri mu kubeera ng'eringa ng'etiisatiisa nze wano ku SMX media ngenda beera mbikuleetera. Kyolina okukola kiri simple okubeera ng'osubscribinga ku SMX media, updates zonna ojja kubeera ng'ozifuna. Amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX media. Obeera oyagadde story yange gyekoze kankusaba mbe subscribinga tojja kubeera ng'omissing updates.